Kwana mugamba nti mzeyi nze mbadde assistant wa Isima ne Isima nze bya association nibye nali soka nembivaako natuzza nze walogaye mukiga ate Yugamani kakati Yugamani sogera naye mpulirayo Yugamani simumanyi biryawo namulabako mu Yuga tuni za sale naye simumanyi biryawo ye actually simumanyi mulaba bulabi naye okutuzza mu kibiina naawo kakati tugamba nemugamba muzeyi Isima oyo yatuzza nete twayagala kumubika kubanga nze Isima yangamba Kaye ndi musajja mukulu bintu bingi byenkoze nga binnema kana akafa mukandekere mumpakireko sina kye nalinko Isima nga yayogera era we yakyogera twalina junior oyo junior nangane Kayomanyi omusajja ono bamtumbeere ekintu kirime kugwa era ng'agenda gy'agenze n'agaba nange ina Uganda Bloggers Association muri mu Kaye muri mu junior muri n'atumenya kanama nakunaga Kaye wabakubira wakubidde tojuwayo era bakubira muri mu association nti recommend me no muleka nakola ki kati olaba omuntu inze nebampa of which the staff no wenkera oli nampa $3 kukujja kwa Isima nzavu I spend over 700 wakwate tweraga kufa kwa Isima was spending $1 eri mwane egwala mwana eritunulanga oba mukene terimanyina kumanya n'emizindalo ne tent gye byavudde kubiteeka watata wa Isima tebyabaddewo omanyi nti abanupu bebazise Isima nalabye gundi Serukenya kanje baserukenya bonna bajjako baani ng'obakubira banaye mujje tukwatire wano nga tebiriiwo enkoko nze nabadde nga coordinating okufa kwa Isima nino olabe eggwala lyonna liringa mukene nze nagamba omuwala oyo nagamba ne banne toyo muwala talina kyansobola nagamba kaba mu interviewing nti abalage essimu ng'ayogera ne muwozi simple nze nali mbaddeko lwakitula nga muwozi ali wali nekitawe ne baani nete tubeyagaliramu amabugo gange bagasoma mu nsonyi banne tetwogera anti kakati nze ge nakuŋŋaanya naweereza amabugo ga mitwale biri omwana oyo yagatuusa kubanga nalina akasente k'okujjanjaba omwana wange naye ate we nalaba ku mawulire nga when nalaba akatambi nga waliwo omwana aga nti Isima abadde amuweere kati ate nange obuzadde ne bunkwata nzijjawo ez'omwana zigende nange naye omwana oyo yazituusa nedda kakati oyo teyandoza teyazituusa kubanga nze kye nakolanga nalangira nnyawo Balamu sipiika ndooza n'alabaawo nga tuli ku live nantumira omusajja yali omulungi kirya ne Sabbiti ne bajja nempita taata wa Isima naye mbagamba nayisiza etteeka buli asonda ssente ku simu ya taata wa Isima ne Balamu namuga kubira abantu ezo $5 million bazesonda bo actually Balamu namuga naye omwana Balamu Kaye nalaba ebintu mu radio Balamu namukulekera Kaye nalaba ebintu mu kusika radio omanyi Balamu namusaba motoka yali ampa pick up omwana Balamu yateekawo ekisaati kino kitisaati n'alembeka n'amala n'abamansulizaako kati gwokimanyi nti okufa kwa radio Balamu nga ye yali mu mabugo nti n'ennyumba ya radio sente zaava mu mabugo ga mama ga radio n'ennyumba ya mama wa radio teyasobola kuggwa kanywekaawo bannange Balamu tomunnyongera Balamu namugamba mpa ku mmotoka yo n'ampa pick up ate alina okugenderamu naye nga mwatidde nnyo mu Kampala kiki kye muvuga nedda kiri wesiti Kaye kiki kye muvuga nedda anti kati labayo njagala okulabula aboogerera ebijimu itongwa tola nti oli mu exile ate gwosobola okuba obulungi okusinga abazindi bulungi kati itongwa kati kakuli tudde mu mazima itongwa okimanyi nti aboogerera naale mbona beekaza kisooka tebabaagaza kibe balimu sibaabwe njagala junior lumu ngenda kuddayo nkole naye junior yagamba bagenda Arua ne batuuka nga n'okusula tewali neza data nga tewali nga babayita embwenu kankubulirayo akantu kano nga bwe nakugambye olaba NRM eno oba gavumenti ya Mwami Museveni ono wanyonyodde nga bwe nakugambye nti mwe bano mulina abalabe bangi ekisooka NRM yeekutulamu ebiwayi kati erimu gavumenti 3 mu kumala okwekutulamu gavumenti 3 abo kati bw'oyimirira ne Muhoozi owalwabo gaakulengera bw'oyimirira ne Museveni owa Muhoozi ayinza okukulaba obulala kati ate jjukira mu byonna nga bikyali awo waliwo ne bannazirwanako babalaba lwaki mweteeka mu ddenja sekondale mulina okuba saddaaka Museveni okubaako bya divati bakubayo omu bwe kkiriza waliwo ekyamunaana ekyali kikutte
papa Yisima ne gamukola ki kati nja kunnyonnyo gwe kaleka nkubule n'ekya nganze omwana w'omujaasi okufa kwa Yisima NRM kwagikoledde emirundi mingi Yisima bw'abadde atera obbalumbamu ng'abakubisa busungu naye teweerabira nti bw'abadde ayogera ku Bobi Wine ng'ayogera mu kubalaata kati Museveni yayagala dde okugyawo Ichuli ng'alaba obulabe obukola ki ani Itongwa uliriza ng'alaba dde obulabe mulimu kakati Ichuli bw'akeera ku makya n'avuma minisita ogwo baagulabanga omukisa okukuba Ichuli kati baleetewo ebibuuzo mu mitwe gy'abantu oba kana akavidiyo ke yasembye okukola naye nga sikeekamukubisa omanyi ontankudde kati ate vidiyo egenda kweyongerayo abantu akabavu kakati kankusome nkunyonyole one saagala kupininga oyo Kaye yabadde afuga Yisima naye wenala omanyi Yisima naye sirabanga vidiyo eyo ng'afudde bwe nagirabye ne mbaako omukulu bwe nagisindikidde Munnayuganda ali mu Marine e UK ne mugamba sooka onvuunire vidiyo eyo ne ngisindikako n'omwana akoza mutale ekintu nalaba ebintu bina kansooke ngambeko kimu driver bwe bakuba Yisima yakomawo kati waliwo Kaye yali akwata n'amugamba togenda gundi onoonya ki mpaayo obujulizi nakye neebuuza waswa agenda n'akutama nga bamulaga ku vidiyo genda vidiyo eyo nga ndaba alina byalonda wansi waswa ali mu luko lwa Taichu actually sina kirowoozo bulowoozo nedda sebo tojja kyoge sebo nzira ye Uganda naye omwana oyo ekyo tujja tudisikaasingako naye baana mmwe mulekerawo tujoganga mulekerawo tulyanga ku mitwe baana mmwe omwana oyo alekerawo tukola nedda sebo nkulayirira nga nti awula obubonero bonna bulaga Waswa ali mu luko lwa Taichuli kankubuza ekibuuzo emmotoka ya paakinga naye tagiriimu erimu double indicator mu bufunze yabamutera mu target n'agamba ngenze kufuka abadde etambula yabaga ngenze kufuka bwe gavuga gati amasasi 18 mama n'obulwayo alikubako ne ku kigere ekisajja kale tukkiriza oli wa mukisa wadduse embaba ogikuba ennyama uliriza embaba ogikuba ennyama esobola okukomawo omwana asima tusadduse ate akomyewo omanyi oli jeno wulira kino Itongwa bakuba wanisa bwenziruka kati omanyi kati oba waliko train bakuba esasi bano batone basobola okuyimuka waggulu bati ne bakola bati nze ngwa cover kubanga mmanyi kyerisobola okukola omwana adduse kale agenze ku poliisi neewuunya amaanyi gyagajja okukomawo ku crime scene namutya awo wenasinga omutiira ate ne bamugamba toyingira mu motoka n'oyingira that is one two ngenda kukomawo nkulaga vidiyo nga tugiraga abantu ngitambuze eyakuba ekisooka akulaga alina pisto ya masasi 18 whatever ekyo nja kikunnyonnyola nakyo nkikunyonnyola bulungi naye bwe bakuba Yisima nja kuleetera ebisoso mu maaso g'emmotoka bakubawo amasasi aga naye nga bagakuba eno wansi kati ekibuuzo omuntu akubye cross range era atakuba nandabirwamu bweti maaso nja kuleetera ebintu nga ffe batendeka ekirala ndi jeno ekirala amasasi gayita eno mu sides nga gava ku side ya Yisima passenger nga gagenda eri kati Yisima erisooka kuba eryasembayo siri eryamutta Yisima bw'amala oggwa kitegeeza gwa kulese mu tageti bamaze eyo mmukuba bamunogodde gwe tageti eyo tewali lyakuba naye mwana gwe Waswa baana mulekerawo tuniyanga ku mitwe kkiriza nti abantu basobola okubulawo nga ninja tolaba ku firimu ya ninja obulamu si firimu era singa byali bya firimu ne Ichuli yali badde mulamu leero